Erinnya Serunjogi Catherine. Nze ndi chairperson wa Mothers Union ow'abakyala Lwadda Parish. Ate nze nkulembera abakyala Egombola Ssaabawali Gombe, abakyala ba Kabaka, ab'emikwano, ab'oluganda. Nzize wano nga nina okunyolwa okw'amaanyi okw'omuzadde munnaffe ate nga taata eyakoze ekikolwa ekibi ennyo. Tukivumirira ffe nga bamaama, tukivumirira nga ffe ng'abazadde. Omuzadde eyakeera enkya n'awasa ate n'azaala abaana n'abateeka ku nsi. Gwe nga taata bw'oyagala abaana bo ne taata bw'ayagala abaana be. Abazadde twandyeyisizza tutya nga wazzeewo embeera ng'eyo, ng'osanze omwana wo ow'obuwala n'ow'obulenzi, oba osanze ow'obulenzi n'omwana ow'obuwala. Ffe ng'abazadde twandikoze eki? Ffe ng'abazadde omulimu gwaffe tuyina kutuula n'abaana ne twogera nabo ne tubabuulirira ne tubategeeza nti mukyali bato, mukolerere future yammwe, musome. Bwe munaasoma ekiseera gye kiri. Abaana tulina bategeeza nti ekiseera ekyokufumbirwa gye kiri. Abaana babeere nga bakimanyi. Naye obuzibu we buvudde, abazadde tetukyayina biseera, tetukyayina budde butuulako n'abaana baffe. Twefudde bize nnyo, tukola nnyo. Bwe twandibadde tutuulira n'abaana baffe ab'obuwala n'ab'obulenzi ne tubabuulirira, ffe twefudde bize nti tukola nnyo. Kaakati omuzadde ono taata kye yakoze kyabadde kikyamu. Ffe nga bamaama tukivumirira, ffe ng'abazadde tukivumirira. Okukeera enkya, taata yakeera enkya n'azaala abaana, natta omwana wa munne ng'ate muzadde. Ate ng'omwana gwe yasse mwana wa bulenzi nga ye, bugenda kukeera enkya naye owuwe bamusange mu maka g'omulala. Tunaasanyuka nga naye n'omuzadde omulala akoze kyekimu nga taata ono kye yakoze. Abazadde tutuule n'abaana baffe tubabuulire ekyo ekikolwa kikyamu nnyo, kikyamu nnyo. Tunoonye, tusaba gavumenti, tusaba poliisi bamanyi families z'omwami oyo eyakoze ekikolwa ekyo ekibi, eyatemudde omwana wa banne ng'atayise mu kumubonereza. Anoonyezebwe, akwasibwe amateeka, akwasibwe empisa, n'abazadde abalala bakirabireko nti taata oyo ekikolwa kye yakoze tikikyamu nnyo, kubanga yalaze ekifaananyi ekibi mu baana abalala abato bayina. Ate n'atuuka n'okusibira omuntu mu nju n'amukuba paka we yamutemudde. Mpulira nze nga nze wanaayogera, mpulira amaziga okubanga batemulidde omwana waffe omuto ng'ate omwana akyasoma. Omwana abadde agenda okutuula S6 omwaka guno 2026 nga yattibwa bubi nnyo, nga yattibwa mu kubonerezebwa. Kale tetumanyi kyakwogera, naye nze nsaba abakwasisa empisa, abakwasisa amateeka, omwami ono anoonyezebwe yonna gye yalaze, akwasibwe n'amayisa, bamusibe naye bamubonereze ku kikolwa kye yakoze. Erinnya nsigadde nze Catherine Serunjogi wano Lwadda Matugga. Erinnya Nalujja Robina Nyungwe, vice w'okumabanda. Era yabadde mbi nnyo kubanga era ekyali mbi nnyo. Ekitundu kyaffe kyafunyemu obuzibu bunene kubanga ffe tetukiwulirangako abasinga. Omusajja engeri gy'okwata omwana wa muno olw'okuba omusanze ne muwala we n'otuuka okumutta kinene nnyo. Ffe tulaba kyabadde kinene nnyo okusinziira ng'ebibadde naddala mu basajja, ebibadde mu basajja bingi nnyo, tebatera kwekuuma. Naye taata w'omwana oyo ekibuuzo ekiriwo ti ye tayagalanga ku muwala muto, ng'ate batugambye nti ne maama we yamuwasa wa myaka 13 mukazi we. Lwaki yakubye omwana ng'ate omwana we abadde mukulu aweza emyaka 17, era guno agamba agenda kuweza 18, aweze 18. Ekyo ddala kiyinza okukusa omwana wange. Olidde nsaba gavumenti etuyambe, poliisi etuyambe, ebintu byonna ekisoboka kyonna okuyamba.
kituyambe batukwatira omusajja akwatibwe era avunaanibwe ateekebwa mu mbuga z'amateeka avunaanibwe kubanga yamusaalaba yamusaagenderedde obwedda omwana amugamba taata nsonyiwa n'agaana n'amugamba nze nina kutta ate oluvannyuma omwana n'alaga nti no bayesika n'amwongerera ddala n'agamba ono yeekoza kyekyasinza ottula oluvannyuma n'amuwalula n'amukasuka ebweru olwamujja mu nnyumba mwamuttidde n'amuteeka ebweru naye abayogerayogeramu akatono batugamba mbwobweddaga nti nze njagala ku afe bamugamba ti omwana wamunojja mumutta nti nze njagala afe lwaki obwedda aliku ekyo ababaddewo bagamba badduukiridde naye ngaennyumba agisibye jjukira akutta ebisi byonna bye yabadde alina ne batukuba endabirwamu okuba endabirwamu z'ennyumba kyekyamulekesezaawo kolaki ate ngaekyakoze obubi wabaddewo bakazi bokka abasajja nga tebalinadda babba baabwe babadde tebaliiwo kati ngaabakazi baliyo nobakubanga oluwalalalamuyo kubanga yatuuse nobayitamu ngaagenda abakazi nga bawugana omutemu wuuyo naye nga ye atambula peacefully tafa naye alaga nti tafaayo n'abayitamu n'ayambuka kati abavudde engulwani muzi ntita yani mpozi omusajja erinnya ye Habert nti Habert wuuyo ava kutta muvubuka wano nti Habert wano gwe tuyise wuuyo ayambuka bagenda okutandika baleeteekemu ku maanyi bakazi battu nga Habert okitegeera bwe buzibu bwe twafunye poliisi etuyambe owulidde poliisi yazze nejjawo omulambo naye omusajja obuzibu obwafuniddwa kutamukwata nze kyekyasinza okunyuma nze njagala omusajja bamukwata kubanga bagamba kyakolera abamu bamanyiyo bayambe lwaki tebatuukire kubanga omulenzi babadde mubabeera naye nga bamulaba omulenzi yafuuka kumpi wawaka kyekituluma ekyo nange neewuunya nnyo okuba nti kubanga ffe abasajja tubeera mu kkooloosi n'omutima obutasobola kusalawo mangu naye nange neewuunyiza omwami musajja munnafu kuba n'obusungu bwe ate ku mwana kubanga bonna babaana oli omwana bwe yasse asoma n'oli bonna basoma ku ssomero kale awo nange neewuunyiza nnyo omutima gwa muzadde munna erinnya nze Simbwa Sultaani bebaleese obuzibu kubanga batugamba nti omwami oyo akozesezza enjagala okumala emyaka egiwerera ddala abamwetolodde we batugamba nti bulijjo anywa enjaga kati ali emyaka nga mingi nnyo kubanga mukyala we yagenda ndowooza n'abaana n'abaleka mu nyuma abaana babadde bambi ndowooza n'okweya abaana babadde oluusi babula ekyokulya omwami oyo nga taliiwo abeera gyatundyenga naye nga tawaki baana mmere amala emyezi 3 amala ki owulidde n'abaweerezaayo sente z'abaweereza abaana ndowooza kwe kutandika bambi obulamu bw'okweyingiza mu balenzi babaweeyo kye babawa balye mpozi tuli bennyamivu ng'abatuuze b'e Matugga olw'omutuuze munnaffe ekikolwa kye yakoze olw'okutta omwana wa munne olw'ensonga nti w'okubira omwana n'otuuka okumutta kitegeeza nti oba okigenderedde siga nti oba bwabadde busungu nedda kugamba kyabadde kigenderere olw'ensonga nti omwana oli babadde basoma ne mwana munne ate ng'ekirala w'osooka kubuuza nti ono akimye ekiwano kubanga abaana bonna gye twasomeranga twabeeranga n'emikwano notera okulambulagaŋŋanako nti tugendeko abagundi naye omwami oyo kye yakoze tekyabadde kirungi n'omudi n'ogumu era ffe nga batuuze e Matugga tukivumirira nese kuvumirira yenna era tusaba ab'obuyinza omwami oyo bamukwateko ng'obuyinza ebulagira nze King Zenja nga bulijjo tugende naye nga ekyokuba nti nno omwana yagulidde mwana munne akamuli yakamugulidde nga mukwano gwe oba olyawo nga tyakamugulidde nga mwagalwa we nga yakamugulidde nga mukwano gwe kubanga ebyo bibeerawo bulijjo naffe tugulya abantu baffe betwagala obumuli naye akamuli omwana keyagulidde mwana munne oba kekabiriddeko ate okuba nti taata yakubye omwana wa munne n'amutta kikolwa kikyamu nnyo tukivumirira nese kuvumirira yenna nze Namuddu Sarah Nambuya
omukulembeze ow'abakyala ow'omuluka guno. Ntwala okusaasira famire y'omugenzi omwana eyatufaako olunaku olwa 14 February lwa Valentine, naye nga okufa kwe kugambibwa nti kwava ku kutwala kamuli kukatwalira muwala. Bazadde b'omuwala ne bamusanga. Ekyamutuusibwako okumukuba ekyamuviirako okufa. Naye nkubiriza nnyo bazadde bannange tubeerenga n'okusooka okwekuba mu mutima n'okutuula n'okulowooza n'awamu n'abaana nga tutudde nabo. Okuva obuvyeri n'otandika okukuba kubanga olabye ekyo ky'oba olabye ku mwana wo si kituufu era si kirungi. Ng'abazadde mbakubiriza obutatwalira nnyo mateeka mu ngalo. Tuula wansi n'abaana kubanga omwana omu oyo yabadde wa S6 nga ne munne naye bali mu kilaasi y'emu. Ng'abaana bakulu ng'omuzadde tuula wansi obuulirire abaana. Abazadde tubuulirire nnyo abaana kubanga okukuba okutta tekugunjula era tekumala nsonga. Kati obulamu bw'omwana bwavuddewo n'abazadde be bali mu kunyolwa n'ennaku ey'ekyalo ffenna ng'ekitundu twanyoleddwa nnyo olw'omwana oyo kubanga abadde mulenzi mulungi, abadde mukkakkamu. Nakubadde nti ebya Valentine bwe bityo byagenze. Kyannaku nnyo nti omuzadde ofuna obusungu obungi ennyo okukuba omwana oyo omuto okuva ku ssaawa ezigambibwa nti zaali ziweranga ssaawa 2 ez'ekiro, ng'ate n'awaka weetooloddewo amayumba naye nga n'abantu abalinaanyeewo ne balagajjala ne batavaayo nakudduukirira nduulu oba kuwulira miranga oba kutemya ku baabuyinza ku bakulembeze nti bannange mujje wano ku muliraano tuwirawo bwekiti ne bwekiti. Naye omuzadde obusungu obungi bwe yakozesa n'akuba omwana okuva ku ssaawa 2 okutuuka ssaawa 3 okutuuka ssaawa 4 mpaka essaawa eyo n'ajjayo emiggo ne tuwira nti yakubisizza n'amayinja. Obukambwe obungi obusukkiridde bazadde bannange mbasaba si bulungi. Nankubadde nti n'abaana baffe nabo tulina okubatuuza tubabuulirire, naye ate n'obusungu obungi bwe tukozesa mu kugonjoola ensonga si bulungi. Erinnya? Nze Namuddu Sarah Nambuya, omukulembeze w'abakyala ow'omuluka. Poliisi e Matugga etandise omuyiggo ogw'omusajja ono eyakkakkanye ku muvubuka ow'emyaka 18 ono n'amukuba era ekyamuviiriddeko okufa, nga bino byabaddewo ku lunaku lwa Valentine nga 14 omwezi guno e Mabanda Cell mu Gombe Division mu Wakiso District, nga okunoonyereza kulaga nti Bukenya Martin omugenzi ono abadde asomera ku Hillside e Matugga nga mutuuze mu Kirinyabiggo mu Kawanda mu Nabweru Division. Ono omwami ayitibwa Herbert yamukkakkanyeeko n'amukuba era ekyamuviiriddeko okufa. Kiddiridde omugenzi Bukenya okusangibwa mu maka ga Herbert ng'ali wamu ne muwala we ow'emyaka 14, nga ekikolwa kino olwamaze okubeerawo kigambibwa Herbert n'addukawo awamu ne famire ye, nga tutandise okumuyigga nga n'okunoonyereza kugenda mu maaso.